ekitongole ki Buganda Land Board kikitekamu ensimbi okusobola okutusaako programu eno nga tulwamu ne BBS telefine yaffe. Ssaabasajja yatulagira okusomesa abantu be kati tubasomesa mu ngeri za njawulo, tuleeta abantu ne bajja ne boogera ku nsonga ezikwata ku ttaka ate era n'okwekulaakulanya nga tutunuulira ensonga z'ettaka. Olunaku lwaleero mu studios nzikubye wabweru naye nteekateeka gye nnyina ti nnyina omukyala Immaculate Nantongo. Mabegako namuleetako ng'ayogera ku nteekateeka ey'okulaba nti abakyala bavaayo nabo ne bafuna ku ttaka. Era enteekateeka eyo tiyakoma bukomyawo ku mukutu gwe ogwa Facebook ogwa Fabulous Beautiful Homes loza bakiita luliko aliko akagambo my kati bagamba Fabulous Beautiful Homes. Enteekateeka eyo yagenda n'egejja era bwe musanze olunaku olwenga nti twongere okulambulira abantu ate tulabe n'engeri gye tutambuddemu okuva luli n'okutuuka olunaku olwaleero. Mukyala Nantongo Immaculate nsanyusa okulaba ku telefine yaffe era ku programu yemu Ettaka yennyaffe. Sooka obuuze ku balabi awo nno tutandike emboozi yaffe. Abalabi ba BBS nsanyuse nnyo okubeera wano olwaleero ne kaakati era Morris nkwebaza ne Buganda Land Board njebaza nnyo okumpa opportunity nti buli kaseera nendeetako wano so neyanziza neyanzeege. Weewaawo ku mulundi guli twasemba okulaba ng'olina enteekateeka ez'okuyambako abakyala naddala abaana abawala abato okulaba nga basobola okufuna ettaka. Twagala otandikiraawo, mutambula mutya ate nga bwe wantegeeza nga tutandika nti olina bingi bye mwayongerako. Tutandikiraawo gye mwatandikira kati ne bwe mutuuse olunaku olwaleero. Abatulaba actually twatandika ndooza mu 2019 mu kusooka kati okuva ku 2019 paka kati we tuli twakabeerayo ndi musanyufu nnyo okugaa nti tubadde n'abakyala abantu abaweza nga 2,000 more than abasika mu 2,000 betuyambye okukola ki okufuna amataka. So era tubadde tukyasevinga because buli mwaka tusevinga tubeera n'abantu ab'enjawulo buli mwaka. Buli muntu ayagala okufuna yandiyagadde okufunayo ku ttaka. So buli mwaka tusevinga era tukyasevinga baliwe bafunanga tubawe ebyapa era ne pate ne tubakolera kati saawe n'abaafuna ettaka luli kati twagambye nti tetugenda kukoma kukola ttaka lyoka kuba abantu bangi bagula ettaka naye ate nga tebasobola kukola ki kuzimba sente tebalina ne tugamba era tutandikewo okusevinga okw'okuzimba nga ekigenderera kya muntu nti tusevinga buli omu asobola okutukola ki okufunawo ku nnyumba waateeka. Ogenze n'ogamba nti mulina abantu nga 2,000. Omulabi yandyagadde okumanya nti 2,000 ezo abamu bayinza oba baagula sekinoomu oba n'agula nagana Nantongo njawo ka plot kamu ne waliwo n'abaagula nga bagula mu estate gye muguze awamu. Mwakagula estate singa mmeka? Kakati Mwami Morris abo abantu 2,000 benkugamba actually basukiramu ddala naye kati buli mwaka okuva 2019 we ngamba nti kati tuyinza okuba tuyina mu estates eziwera 15 estate nga 15 ku 2 mu bifo ebyenjawulo ebya Uganda wano mu Buganda naye ku nguudo ki ez'enjawulo kuba buli mwaka tubeera ne estate za njawulo. So tuyinza okuba nga tulina estate nga 20 sina 15 nga bwenjogera ezivudde mu bantu abo ab'enjawulo. Olw'okuba nti basevinga bangi weesiŋŋaana nga basobola okugula mu kifo ekimu eka 7 5 ne bazigula ewalala 4 ne bazigula ewalala naye mu nteekateeka eyo atulaze nti bayinza okuba nga bali wakati wa estate nga 15 ne 20 abantu gye bagenze ne bagula ettaka mu nteekateeka eno. Atugambye kati baagala kusonda nsonga ya kuzimba. Abamu ku baagula tebalinawo kasente kawamu kusobola kuzimba. Ekyokuzimba muga kikola mutya? Era nga waliwe twakola poza atulaba olwaleero ataaliko ebiseera ebyo ffe group yaffe kyekola ekuŋŋanya abantu ab'enjawulo mostly abakyala ntugamba nti buli mwezi tusondeyo ssente bweziti tusondeyo ssente ensaamusaamu pozi n'enkola endala nti luli twasondanga mwezi naye kati tulina n'abantu sebo ng'abadde atunda mu woteeri n'asevinga. So kati tulinayo ne daily savings eza buli lunaku n'asevinga emitwalo 2 abalasya basevinga 2 kati saawe no basevinga 2 kitundu
nti omwaka ogugwerako kati saawe naba saving 2.5 omwaka ogugwako ze miliyoni 9 weewaawo teyandibadde na sente zino miliyoni 9 omulundi gumu naye nga kati yeerumiza naga nti buli mwezi oba wa boda buli mwezi nina okuteekayo sente bwezi so ekyo kyekibadde mu saving eya land ate era naye enkola yeemu yennyini gye tukoze mu kukola ki mu kuzimba ne tugamba nti tetusavinga nti nezo sente z'ogenda okusavinga ze zigenda okukola ki okumala ennyumba eggwa tugamba nti nedda savinga kyonna kyokola ki kyosobola nti we tunaamala omwaka nga guweddeko nga tugenda tugula materials ffe nga abaawamu kati woobadde nga gwogenda kugula obusawo bwo obwa seminti nga 30 wetugula obusawo bwa seminti nga 5,000 prices zigenda wansi tugulira ddala yes tugulira ddala nga basuubuzi so kati saawa eno kyekimu tugamba omuntu nti tukimanyi bannayuganda abasinga tebalina sente za kuzimba wamu teri alina sente miliyoni 10 miliyoni 20 naye tugamba nti eno entandikwa bw'otandika bw'oti n'osona miliyoni zo 10 n'osona miliyoni za 2 nti n'ozimbako n'otandikirawo okuzimbako awo wezikoma ate n'oddamu n'osevinga buto mpola mpola tukiriza nti wetukolera wamu nga twakola mu byokugula ettaka costs z'okuzimba sente ezikozesa mu kuzimba zigenda wansi kati awo abantu ne basobola okukola ki okuzimba pozi n'okutangazaamu abantu abajoininga building scheme koluno ate si bokka abali mu estate zaffe ze twagula nawe oyinza okubeera eyo ng'ogamba nza okusevinga kunnema sobola kusevinga simanyi ngeri gye nsobola kusevinga so naawe ng'olina ettaka lyo wanjawulo naawe osobola okujoininga n'omanya nti buli lunaku nteekayo sente bweziti kati omwaka we gunaggwako 12 months nga tukuyita nga tukugamba nti gwe mu sente zo zizino z'osevinze kikyoyagala okugulamu wewaawo tulina abakubi ba pulaani b'amayumba so mu kampani yaffe tulina ne ba engineer so kati basobola okuadvisinga ng'ojja kujja ogambe ku office nti njagala nnyumba oba tolina plan aba talina plan nti njagala 3 bedroom house nti woba oyagala ennyumba ey'ebisenge 3 ze zino sente ze weetaaga okutuuka ku madinisa okutuuka ku ring beam okuruufinga so ezo byonna tukuyamba ku bantu okutegeera nti ennyumba gy'oyagala egenda kuggwera mu sente bweziti naye nti n'oba tozirina sonda mpola ozimbeko kuwoozimbye ate n'omwaka omulala osobola okukola ki okutandikira waliwo omuntu ng'agamba nti ebiseera ebisinga obungi muyina plans ezibeera already done oyina agamba nti olwokuba nti muzimbira aba estates muyinza okusalawo nti estates zammwe zibeere nga zirina ennyumba ezifaanagana already nga plans ezo weziri nzikirizibwa nange agenda okuzimba ewante ewalala otali mu estates eyo okumpaako ku kikula kya pulaani yammwe nenkikozesa ewalala oba mu buli ngeri yonna nyinako sayinginiya wammwe nyina oba kusasula sente zanjawulo okwekubira pulaani eyange actually omuntu tusobola okumuwa ku plans zaffe tulina plans zetutaddewo nga basic plans nti ennyumba esookerwako eya 3 bedroom eba efaanana etya so omuntu asobola okujja ne tumuwa ku ezo plans zaffe n'asobola n'agira si kyatteeka nti olina kukozesa ba engineer baffe oba architect yaffe ffe twagala ekirooto kyakulaba nti buli mukyala buli muntu mu Uganda omuntu wa wansi asobola okuba nga yeekola ki asobola okuzimba kuba abantu abasinga batya okugula ettaka batya okuzimba kuba omanyi ffenna abantu basoma abamu abalala tebasoma naye buli omu ayagala okubaako n'ekiyitibwa ettaka n'okuba ne address actually so kati ffe tuli ku simplifying that process nti wemukolera wamu musobola okukituukiriza so tulina ezo services omuntu wajja naga nti ayagala pulaani era tusobola omuwa pulaani n'agenda ye n'akozesa abantu abalala okuzimba waliwo omuntu nga tali Uganda ng'ali wabweru wa Uganda naye nga kati agenda kulaba terefayina ayagala services zammwe omuntu yali ebweru wa Uganda afuna atya omukisa okonnekitinga nammwe amanya atya ebigenda maaso ku kizimbe kye singa bawadde kuzimba amanya atya ebigenda maaso ku ploti ku nteekateeka ya ploti singa abayagadde kugula ploti era abafuna atya mu nteekateeka eyo Maurice ekyo kibuuzo kirungi actually tulina ba client already mu scheme ne muwali mu saving ettaka tulina abantu bangi bali mu mawanga ag'enjawulo abali America abali UK abali Saudi Arabia so kati tulina website
Fabulous Beautiful Homes kuba basobola otusanga n'amasimu gaffe njaga kuwa basobola n'ogenda ku mukutu gwaffe ogwa Facebook Fabulous Beautiful Homes. All social media tuliyo tuli ku Twitter, tuli ku Instagram ne TikTok nawo tulinawo channel. So eyo nayo nasobola ogenda nafuna nafuna contacts zaffe nasobola otufunira eyo. Wane Uganda, nze ndi Uganda. Sagala nnyo bya kubalonda kubasanga ku mitimbagano. Njagala kujja butereevu nantongo gwe nalabye ku TV musisinkane mmanye nti yono era tuwogere ng'ali mu office. Office ye lirudawa. Offices zaffe ziri ku Wabyona Plaza next to Mamerito Hotel. Yeah, so Wabyona Plaza second floor. Yes. Kwe tusangibwa era ekipande kinene weekiri tasobola kukisibwa kiriko Fabulous Beautiful Homes. Ku mwana ayina ekirooto obulooto ng'agamba ne nange nsobola magezi kigoyinza okuba ng'omuwa njogedde omwana nentegeeza kati omuwala omuto yakamala ku university ayinza n'okuba ng'akyasoma ku university naye ng'alina akalima wakakola ebbalibbali awo ng'alina akasente katono kaafuna naye ng'agamba nti bino ebintu byebogerako ebyokufuna ettaka nange buyinza okukya nenfuna ettaka lino omuwa magezi ki omuntu bw'atyo? Omuntu yenna ayagala okugula ettaka byonna ebirungi okujjako nga toli muntu nti okulidde mu famire ennungi nnyo bakuwa ssente kwefiriza. Olina okwefiriza, olina okumanya ky'oyagala n'omanya nti n'oba mbadde ndya langi ng'oli ekyemisana kya mitwalo 2 noga ssente zino wenkendeezaako nendi ekyessatu oba ekyennya oba nenfumba emmere nengenda nayo ku mulimu ezo ssente nenzisevinga. Buli woweelumya n'ogamba nti neelumiza kaseera kano no savinga ssente obusente n'obuteeka wabbali no osobola okutuuka ku kyokugula ettaka. Nga bwe nkugambye by the way tulina abantu abakola mu lufula, tulina abantu ba boda naye kati nga naye olumundi tubakyazaako wano naganda ali simanyi nti nsobola okugula ettaka naye nakugamba nti owateekawo enkola ey'emitwalo 2 olunaku nsobola okufuga trip ez'enjawulo nenga zino ssente ngenda ziteeka wano. Waliwo omusajja yali akola mu lufula yaŋŋamba nali ndya mu lufula nga tulya nusu kanaana naye kati nasalawo nti ekyemisana nkipaakinga nenkendeeza ku ssente zendya nsobola okufisa ssente buli lunaku nenteekayo emitwalo 2 n'abaakameeza nabo weebali nabakyala naga nti nze nasevinga akameeza kange ke bampa nengula. So kyenkubiriza abantu bonna ng'oli eyo ng'olina kye weetaaga oyagala ttaka oyagala kuzimba weelumye essaawa eno osobola okutuuka ku kyoyagala okutuukako. Ogenze noyogera ku bakozi b'omu lufula noyogera ne ku bakozi abavuga boda kimanyikiddwa era abantu balina endowooza nti mu lufula mulimu basajja bokka era ne mu boda mulimu gwa basajja. Kitegeeza nti mu nteekateeka eno totadde focus ku bakazi bokka wabula n'abasajja. Era abakazi mwe bali bangi actually they are the majority naye n'abasajja nabo tubakubiriza naye no focus erimu nti n'abasajja bakole ki basobola kubanga omusajja olwaleero ye mwami w'omukyala. Omukyala ye waakulaakulana ng'omusajja takulaakulanye kitegeeza family tekulaakulanye kitegeeza eggwanga terikulaakulanye. So n'abasajja mwe bali n'abakyala buli omu buli munnayuganda yenna ng'oyagala okufuna ettaka wena tukwaniriza n'obeera mwene entegeka. Ogenze n'ogamba lulinga nti buli mwaka mubadde enteekateeka eno y'okusevinga kati omuntu tuli ennaku z'omwezi tuli mu mwezi gwa mukaaga kati obudde nti bugenze omuntu ayinza ogamba nti kaakati nze nfuna ntya omukisa mwatandika dda kati wakyali opportunity yakuyingira oba buli omu wajjidde watandikira okuba nga asevinga? Kakati ffe okusevinga kwaffe kutandika buli mu Gwakusatu so tetukugoberera kalenda ya January to December mu Gwakusatu so kati right now twakasevinga emyezi 3 naye era nga tukyali open ayagala okujoininga tukyali open for abantu okuyingira. Wagambye nti waliwo abasevinga kameeza buli lunaku waliwo abasevinga ku boda buli lunaku waliwo ne bana bagamba nti nze nyina zange eziwerako za buli wiiki oba za buli mwezi. Njagala otunyonyole ku categories ezo ez'enjawulo era bayingira batya omuntu abeere ng'akitegeera bulungi. Kakati omwaka guno saving tubalidde nti plot yaffe egenda kubeera ku miliyoni 9 kati ku miliyoni ezo 9 gwoba osavinga ogamba ngenda funa ttaka savingira funa ttaka nga kuliko ekyapa nga kuba tugula ettaka ne tugabanyaamu buli omu n'afuna
ne tukola enguudo, kwezo sente kwe kuli enguudo, kwezo sente kwe kuli eza surveying, kwe planninga estate, kwe clearinga. Naye kati ezo sente abantu abasinga tebaziina mulundi gumu. So ne tugamba nti kati tubeewo ne monthly savings. Omulundi gwe nasemba okujja wano twali nga tukola mwezi gwokka. Otwali tukola mwezi, waliwo abantu nga ye tasobola mwezi naye ng'agamba nti nsobola okusavinga wiiki. Kati ako ne tugamba nti no aba wiiki nabo tubakole ki tubale nti oli n'agamba ate nsobola omwezi wiiki sigisobola kansobole lunaku. So kati omuntu asavinga omwezi waliwo abafuna salary kati abo betuketaringako ddala omwezi nti nkola bansasula bukadde 2 kanse nzijeko zino. So kati oyo w'omwezi asasula emitwalo 75. 75 woji multiplying by emyezi 12 nze milioni meka 9 zenkugambye. Kati owa wiki asasula owa buli wiki asasula buli wiki asasula 175 17 n'ekitundu. Kati wo multiplying by 50 era naye aba mwenda. Kati nono webiri kitundu naye akomekereza nga naye ng'asasudde for 365 days akemekereza ng'ali mwenda. So kati abo bonna category muntu y'omu naye buli omu ennyingiza ye yanjawulo. Omulabi wa telefayini yaffe Nantonga agenda kutuwa ennamba y'essimu yatulagiridde we basangibwa awo nno olunaku bwe lutuuka nga owuli oyagala genda kubasinkana obeere ng'obasinkana era agenda tuwa n'ekigambo ekisembayo. Abakyala oli bwawulira ekigambo ekyo ekya Fabulous Food Beautiful Home alabye ddala amaka amalungi wateeketeka obulungi mutuka ku leve ey'okumaliriza ennyumba n'okugiseetinga ebyokufanica n'ebirala ebyenjawulo omuntu okumuwa advise nga bw'otuwa n'ennamba eri era ng'otusiibula. Okay. Yes. Tukola services za njawulo nga we nabagambe. Tuyina land surveying oba oyagala ku surveyingira ttaka lyo, oyagala okwebuuzaako ku bintu byonna eby'ettaka ekyo nakyo tukikola. Tuyina engineering. So omuntu ayagala constructinga nyumba, oyagala kuzimba nyumba tomanyi wootandikira, ebyo byonna tubikola. Plumbing, tuyina okuyooyoosa amayumba, interior design. So kati oba oli eyo nga ebyo byonna obyagala, services zaffe ezo zonna buli okutandikira ku ttaka paka ennyumba ng'ewedde ogiyingidde, byonna services ezo tuzikola ki? Tuzikola. So ojja kati ndooza newempe ennamba y'essimu. So kati ennamba yaffe eri 0772 61 0901. Eya Airtel 0704 54 31 54. Bannange mugule ettaka terikola ki? Totya ttaka wonna we liri. Gula ettaka. Kampala yeeyongera mu maaso, Uganda teyeeyongera bunene naye Kampala balimwongezaayo. So totya kugula ttaka ate sacrifice, totya kwefiiriza kyaleero osobole okutuuka ku kyoyagala. N'obwo obusente bw'olowooza nti butono butereke wona obutereka bujja kuvaamu ekirungi.